ojja bisangayo ku Instagram, ojja bisangayo ku Facebook page ya Radio Buddu, oddemu byejjukanye bulungi nnyo ng'abaana bano babadde babbinkana, olabe embeera nga bw'ebeera mu bbinkaniro wano. Kale tumwebaza nnyo okuba nga atutambuza emikutu gyaffe egyo gyonna agyeyambe, ojja kuba weeyongera okumanya ensonga nga bwe ziri. St Andrew Greenlight Junior Academy Primary School Kapendagwe, essomero lino ly'abawala n'abalenzi, balina ekisulo ate n'abava ebweru babatwala. Kale tuwe omwana wo otwesige, omwana tujja kumusomesa bulungi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti emu 439 335. Bannaffe bano be batusponsoringira akatuusa ak'engeri ezo ze muwulira abaana baddamu. Ne tugamba nti abasoba bwino abaana bagenda tusomera bwino mu luzannya luno, naye bannaffe ababazannya n'engo guest house bakugamba nti ffe tuli mu kimaanyaawo wansi. Mu kimaanyaawo ojja okusanga ebisulo, tulina ebisulo birungi, gwayagala okuwummula mujangu owummulemu. N'abagenyi abakulemeredde okusuza obulungi baleete tubakusulize bulungi, ate ku bisale ebitono ddala byakuteesa. Tuyina aka music akalungi, tuyina ebyokulya ebirungi, tuyina ebyokunywa ebirungi. Tufune ku noti 754 999 56 777. Ono ne tugenda ku bannaffe aba Broadway Confectionery Services Limited. Bannaffe bano bateekera abaana bano nga babawa ebyokulya n'akacaayi akalungi. Tukugamba nti ffeffekka mu Masaka wano ffe tuyina snacks ezisinga okuba onnungi. Engano ffe tetujeeguya wadde ya buseere, tukuteeramu engano bulungi nnyo n'ogiwulira. Tukola emigaati, tukola obugaati obutono obuwooma bubbanzi, tukola pizza, tukola keeke eza birthday, tukola keeke ez'embaga ennene gwe jangu obuukinge, tukola amandaazi, tukola chapati. Mwabalina bu conference nga mwagala ebuntu obwo obutonotono obw'okunywera ku caayi, jangu otuwe odayo tubukukolere. Tuli ku noti 7 noti emu 49 22 68 oba noti 752 538 153 be baffe ba Broadway Confectionery Services. Tuli opposite offices za Mayor ku luguudo Edward Avenue, Masaka City School of Nursing and Health Science, Kalagala Mukungwe. Tukowoola abayizi abamaze siniya ey'okuna n'ey'omukaaga nga mwayita bulungi amasomo ga sciences, mujje tubasomesa obusawo obwannansi ate n'obusawo obuzaalisa. Ebisale byaffe byebyo byesigika, ebisale birungi, essomero ddungi, embeera nnungi, byonna ebyetaagisa omwana okusoma obusawo tubirina. Tuli ku noti 7 noti 9 484 oba noti 7 noti 8 157 206 beffe bannaffe abamasaka City School of Nursing and Health Science, Kalagala wali Mukungwe oba we tuyita ku ssaza. Peony Tents and Manufacturers kijja bwe Masaka. Tukugamba nti ffe tukola tents ennungi, tupangisa tents ezitukula obulungi, tulina buli kimu ekyetaagisa. Tukuleetera tenti ezo ku mukolo ate era ne tuzeenonerawo. Bw'oba oba okozesezza tenti wali ewaffe ku Peony Tents ekijja bwemi, tukugamba nti tenti zo tuzikutambuliza ne tuzikutuusiriza wozitwala. Kale tweyune, tukola tenti okuva ku y'omuntu omu okutuuka ku y'abantu gwe boosuubira. Tuli ku noti 7 noti 6 305 822 oba noti 7 6 071 375. Tuli awo kijja bwemi ng'onootera okutuuka ku roundabout ku luguudo olw'Embalala. Tweyanzeege bw'oba ovudde ku luguudo lw'Embalala omala kuva ku roundabout n'okwata olwambuka e Masaka n'otusanga awo ku mukono ogwa kkono. St James Senior Secondary School Kyotera ly'essomero lyekka erya secondary school omwana gy'agenda okusoma nga tataataaganyiziddwa, buli kimu kirungi, balya bulungi wadde embeera si ennungi ey'ebyenfuna, naye ffe twasalawo abaana tubaliise bulungi. Abasomesa basomesa arts ne sciences, masannyalaze weegali, genereta weeri, tulina ne sola, ebigambo byonna bitambula bulungi. Tuwe omwana wo twesige, tujja kumusomesa. Tuli ku noti 7 noti 3 72 71 27. Wood Institute of Design and Technology lino essomero lya mikono
lisangibwa wali Kabale Bugonzi bakoowola abaana bamaliriza siniya ey'okuna siniya ey'omukaaga n'ekyomusanvu nammwe abatasobola kweyongera nti mujje mufune certificate ez'ebyemikono tusomesa hotel management, cosmetology, saloon and hairdressing, electrical repairing and installation, art and design, fashion and design, tailoring, landscape designing, plumbing, secretariat, metal fabrication n'ebirala bingi ate nga tusomesa ne computer. Tugaba ne basale eri abo abanasooka okwewandiisa naawe alina omuyizi eyeetaaga okuyambibwako tutuukirire tulabe engeri gye tukkaanyaamu ebisale bikkirizika 7556 z'essimu noti 7556 381 365 oba noti 758 335 710. Munywanyi Kayira Rosiasi eyategeera empewo y'emagombe n'ategeera embeera ya Akabbinkano eyatuwa ekitabo kyetuwa omuwanguzi ow'okusatu naawe tukweyanziza na mwenna abaagala okweyunga Akabbinkano kano tubaaniriza nkutaani Waswake Andrew okuva ku Matale Church of Uganda si kyekiikyo nkutwala mu bibuuzo byo 5 ne bwino era bwino omukulu ono ajja kukulagawo woonoosoma ndowooza wano olabyewo oludda luno n'ekiwuga ekyo we tujja okutandikira kiwandiike nga bwe tukiwandiika okuketta o ka wu ka e ta ta a byekiri ekyo okuketta okuketta bibiri ta ta muwe obubonero busatu kiwandiika kino nga bwe tukiwandiika akakupe a ka a ka wu pa e muwe kuba bwe kibadde ano waliwo akagambe tugenda ku kibuuzo ekyomunaana bisoko okwoya obusera kisoko kitegeeza ki sebo kitegeeza kukoowa ate ng'enjala ekuluma ne bw'otandigenze ye kukoowa nnyo bakuwa obubonero obwo busatu tweyanzeege ne tugenda okunyumisa agajjo nakyo kisoko kitegeeza ki sebo kubiibya kunyumya mboozi wakayima kisoko jangu wakayima semuddu okunyumisa agajjo kitegeeza kwagazisa bantu nawe jangu okukkiriza wakayima Kasozi Mathias sebo kitegeeza kukola kintu butabaako nakyokola kyetugamba nti ali mu kunyumisa gajjo tugenze ku kino gulama wuliriza bulungi kungulu kubbali kunju amanya ago gagwa mu lubuuki bakuwa obubonero busatu muwe bwino mukube bwino akadde akabi kali mukulwa we bakusongera wootandikira pandika bwe yatuula n'ajjukira ku biki ebize bibaawo mu bulamu bwe ng'asoma n'ebyasembayo ng'atunda ebyokulya ku ssomero emmeeme n'emwenyaga era n'ajolesanga bw'ataali wa kiwaama eyo nga amatta nsejjere kyekajje gakubwe olukumu mutwe konfi yali mutaka nnyo kumpi n'ebisulo by'abayizi ku ssomero lyerimu era nga mu by'okulwanyisa bye yali abagalidde mwe mwali amafuta embiriitirizo wamu n'ejjambiya mu 5 mu nkola ye mwalimu okubugujja n'okupapirira era nga byakola byonna byambyone bisa aba awenjula ati obuti ku lukomera ne wabaawo omuyizi eyeesogga bakuwadde obubonero 7 yanziza nnyo kabwino tukabadde kabi tuula musajja mukulu tweyanzeege tugenze ku namba 2 siyeggwe kino kiwandiike nga bwe tukiwandiika lukembakemba la u ka e ma ba
A Ka E Ma Ba A. Eko ka zibadde bbiri. Lukemba kemba. Tebakuwadde. Tugenze ku kyomusanvu ate tebakironda kino. Luba. La Wu Ba Ba A La Wu Ba A. Kyawandiise kyekyo. nakozeho Babbiri. Naye ganagayo tebakuwadde. Tugenze ku kibuzo ekyomunaana, tugenze mu bisoko. Okukuba enkanda wansi kisoko kitegeeza ki? Sebo kwongera kunyweza kintu. Kunyweza kintu. Waswa. Naawe saawe badde tennavuga. Ani tewali. Kuba enkanda wansi kisoko ekitegeeza okugaanira ddala. Okugaana. Bakubye enkanda wansi. Tugenze ku kyomwenda. Okugenda ekibombyambwa kisoko kitegeeza ki? Kufase. Bw'owulira nsirise kiba kifu. Oli Sebo kitegeeza kwemulula kuva wantu. Kuva mu kifo nga tewali ategedde kwemulula lwakubeera okozeseza kisoko naye muwa akabonero wire kamu. Tugenze wamma mu ggulama. Olubwa 23 lugwamu mannya ki? Ewaka. Kampala. Bakuwa obubonero obwo busatu. Kwotaddeko Kampala. Awo nemmanya kubanga lwoluba lukulaga bulazi ekitundu. Kwata. Tandikira wano. Wansi awo. Batutuukize. Wano. Odabyewo? Tandika. Abaawo enjula ati obuti ku lukomera ne wabaawo omuyizi eyeesogga ekinaabiro ate n'akaseera mpawe kaaga eyeesogga ekinaabiro ate mu kaseera mpawe kaaga n'avaayo. Wano konfi we yabuukira olukomera ne yeesuula ng'olulenga n'ayingira ekinaabiro kyekimu n'asirika nga n'okussa akweddira naye ng'ebikola bimuli kumpi ng'obusungu. Atta ekiziga asooba era bw'atyo omutemu yagenda mpola bwamuwondera omuyizi mu miwazi gyennyini. Bakubonero butaano twogera okusalako obulala. Tweyanze nnyo tweyanzeege ne tugamba ani omukulu azze namba 3 si kyekyo. Tuwandiikire kino nga bwe tukiwandiika. Okwatuulirira. O Ka Wa Ta uweza na masasana La Yi Ra Yi Ra Mubonero busatu. Ate okuwuuta. O Ka Wu Wa uweza na masasana Ta nabo busatu. Tugenze ku kyomunaana. Okuba n'eggwiiso kisoko kitegeeza ki? Okuba n'eggwiiso kusangiriza nnyo muntu. Kubanga osangiriza nnyo omuntu obanga osangiriza nnyo ekintu ky'oyagala. Kirabira bwe. Kubeera nga buli bw'ogenda omuntu gw'oyagala omusangawo. N'oli kyabadde ayogera wamugwe. Kubeera ng'osanganya abantu nga bajjula emmere. Wakale naawe nkuwadde. Waswa nkuwadde awamala. Kubeera ng'osanga abantu nga bakugeera. Lwaki muteekako abantu kusanga abantu? Bonna tetubawa kuba na mukisa. Mukitegedde. So tulunga kusanga abantu nga bali awo. Kusangiriza abantu. Omuntu oyo alina eggwiiso. Tugenze ku kibuzo eky'omwenda. Okubaamu engalo kisoko kitegeeza ki? Kubanga oli mubbi. Kuba mubbi. Bakuba munamo mulimu engalo. Mukazi. Tugenze ku kibuzo eky'ekkumi. Mpa nakongeza linnya ekolagana n'olubuwanumu. Ono.
nedda ntereza muse obubu mulungi bakuwa obubonero busatu mbadde ng'ombe 10 tweyanzeege kwata bwino osome wansi wano ekiwuga ekyo ekyawansi ekyo tandika petugaba bubonero kati wano anatta ekiziga asooba era bw'atyo omutemu yagenda mpola nga bw'awondera omuyizi mu miwazi gyennyini gy'ayitamu era kyenkana ng'omu wajja ekigero omulala wakiteeka okutuukira ddala ku mulyango yogayoga nga yeesoze edda mu kisulo mu mugguukiriro abayizi bonna amatu baali bamalidde wansi mpozi eri mu kisenge ekirala ye waali aboogera mu maloboozi amakukunavu era nga bakira boogerera mu malookooli bano nno baali bazannya matatu era yali kayemba ne banne Settuba n'enkanji yasooka n'akwata ekidomola omwali amafuta n'akisaanukula nga bw'ayanguyiriza ng'eno bw'ayiwa nga yeetoolooza ebitanda byonna ate mu kaseera ke kamu nga yakumye edda abaali bazannya amatatu okukyusa amaaso bati bakuwadde obubonero 7 k'otaddeko ako kokka tubadde tukuwadde 6 webale nnyo webalirira bwino mulungi nnyo tweyanza naye waliwo bwe tugenda tukutoolatoolako nga ffe abaku eno mu biti byaffe tugenze mukulu Kirabirawire si ye gwe wuuyo kyatule nga bwe tukiwandiika muduuma kiwandiike nga bwe tukikyatule wu da uweza namasasana ma we busatu tugenze okwepansa o ka wa e pa a na sa bakuwa obubonerera busatu ebisoko okwesala akajegere ekisoko kitegeeza ki sewe kitegeeza muntu kwogera bigambo ati n'amala n'abyewakanya okyalino waswa okwesala akajegere kitegeeza kuyomba sebo oli yeyabadde azzeeko okwesala akajegere kitegeeza kugaanira ddala muwa akabonero Kasozi Mathias okutema ku lw'ennamuganga nakyo kisoko kitegeeza ki sewe kitegeeza kulima wantu wakalula bakuwa obubonero busatu nkuwadde kino mpaayo embu 2 zokka omutali mannya wadde erimu ez'Oluganda kale ne bompa lumu 19 mu obubonero busatu tweyanze egolo 19 tuluyina naye tumuli mannya gagendamu oba ndawulo otufunira amannya agalugendamu simanyi okyakirowoozaako tweyanziza asome kino ekiwuga ng'olutalo olwo lumaze okudda konfi yawera nga bwajja okusasula Nalweyiso okulw'okumukolera ekyo n'abayizi abaaliwo ng'okubasiba bakira Nalweyiso abanga ye mwemulukufu mu kiseera ekyaddirira bano n'oluvannyuma lw'okutasibwako Nalweyiso yabayita mu ofiisi y'omukulu w'ebyensoma Ddoosi era n'agenda ng'aliko n'ekisubi ku liiso yasiirira okutuuka mu ofiisi yadde nga yali tasuubira musango kumusinga wadde okugwa amaliri era olwo olw'okusiba anti mu ofiisi ya Ddoosi n'alaba Ddoosi ng'amwenyamwenyaamu n'amugamba obubonero 5 tweyanzeege kati gwawo ne bw'otavaawo beerawo tweyanze omulungi awuliriza njagala kwebaza nnyo okuba nga tutambudde ffenna okutuuka wano ku ssaawa zino ebulayo nno kaddakiika katono nnyo abaawo otobadde bajje bakutuuseeko ebyo byonna gwe gy'otabadde leediyo budda nti yonna etalaaze n'etuukayo ebigambo bigenda kuba nga birungi ddala njagala okutegeeza bannaffe bano Nasuna Janat oli wa Nelson Mandela Nankima Harriet
oli wa St. Yohana Maria Muzeeyi Ebigada ne Kayanja Abel oli wa Misanvu Senior Secondary School mwe mugenda okubeera wano enkya. Olunaku olwokusatu njagala kubajjukiza nti enkya tufundikira oluzannya lwaffe olusooka. Kati ku lunaku olwokusatu tugenda mu luzannyo lwa Vaawo Mpitewo twagala bano wammanga Kalema Emmanuel gwogenda okuggulawo, Segirinya Ali naawe oli wa Kings Ali naawe oli wa Lwakusatu, Sega wa Joseph oli wa Lwakusatu, Kiganda Franka oli wa Lwakusatu. Ku lunaku olwokuna tujja kubeera ne Nakalembe Rose, Kigonya Rose, Nakalembe Rose St. Nathaline Secondary School, Kigonya Benedict St. Thomas Aquinas Kyetume, Nakigudde Naume St. John's Kaboko Secondary School ne Sechondwa Achirizi Notre Dame Secondary School. Ku lunaku olwokutaano tugenda kubeera ne Kiweewa Vincent Waswa, Kiweewa Vincent wa Masaka Town College, Waswa Joseph Kiganda Kabaale Sanje, Kikabi Ivan St. Pochanukuzi, Senyondo Sudais oli wa Kibinge Islamic. Ku lunaku olwa Monday olwo tujja kubuukamu awo tugende ku Monday ng'ennaku z'omwezi 11. Natasha Olivia oli wa Grace Christian Secondary School Mbira, Nakagwa Jovia St. Mary's Mbuye Secondary School, Nambatya Hawa Mandela Secondary School, ne Nannozi Dorini Deka Senior Secondary School Kyebongotoko. Ku lunaku olwa Monday nga nammwe ababiri be bagenda okulangirira wano mujja kujja ku lunaku lwa Monday mu luzannyo lwammwe olwokubiri z'ennaku z'omwezi nga 12, Muwonge Ronald wa Kabaale Sanje, Nalunkuuma Justin wa Kaakabajo. Bano abaleero bagenda ku Lwakusatu. Kaakati ab'enkya ababiri abanaayitamu be bagenda okujja nga 12 bwe twakitegese. Kati olwaleero abagenda okuyita mujja kudda wano nga 13 omwezi ogw'omusanvu mukwatagane ne Mugerwa Patrick wa Africa with Love ne Semakula Joel wa Kibinge Islamic. Era bw'obalangirira ng'obateerawo ddala wano. Okitegedde? Tetugenze nno wa kigemuzi mulowooza agemule ebintu bye. Abawuliriza nze ebyange tebiwedde, obubaka buli buwe nannyini bwo obwo bwakirabira ndowooza. Kigemuzi obadde ki? Amakuba neyanza nnyo neyanzege tubadde n'abaana bana Kasozi Mathias okuva ku Kakabajo Senior Secondary School, Waswake Andrew okuva ku Matale Church of Uganda Kalisizo, Kirabira Uwiri nabadde nno mmanyi wa Mbogo. Mu Mbogo tulinayo erinnya Kirabira. Blessed Sacrament Kimanya Lesamudu Eric okuva ku Bwala SS bakoze bwe bati. Kasozi Mathias okuva ku Kakabajo SS engeri yafunyewo obusatu, ebisako tafunyeewo, okwatula yafunyewo obusatu, Bulama n'afunawo obusatu, Bwino n'afunawo obutaano, n'alondayo kamu omugatte gwa bubonero buli 15. Waswake Andrew okuva ku Matale Church of Uganda Kalisizo engeri yafunyewo obusatu, ebisoko n'afunawo obusatu, okwatula n'afunawo 9, Bulama n'afunawo obusatu, Bwino n'afunawo 7, omugatte gwa bubonero buli 25. Yakutte ekifo ekyokusatu ng'enamu wa akatabo kano akasiwa muto olugero akatuweebwa muganda waffe Kayiira Aloysius yaliko wano mu Binkaniro mu mwaka ogwa 2018. Ye mwada akatabo ako yakutte ekyokusatu. Kirabira Willy okuva ku Blessed Sacrament Kimanya engeri yafunyewo 9, ebisoko n'afunawo obusatu, okwatula n'afunawo 6, Bulama n'afunawo obusatu, Bwino n'afunawo 5, n'alondayo obusatu, afunye omugatte gwa bubonero buli 29. Ate Semudu Eric okuva Bwala Senior Secondary School engeri yafunyewo 6, ebisoko n'afunawo obusatu, okwatula n'afunawo 9, Bulama n'afunawo obusatu, Bwino n'afunawo 7, n'alondayo 2, omugatte gwa bubonero 30. Tuyisiza wabana babiri olunaku olwaleero Semudu Eric Bwala Senior Secondary School n'omugatte gwa bubonero 30. Ate Kirabira Willy Blessed Sacrament Kimanya ayisewo n'omugatte gwa bubonero buli 29. Neyanziza nnyo.
tweyanze nga babbinkanye kati musituke tweyozeeyoze kubanga tetubadde mu lutalo tetubadde mu kulwana wabula tubadde mu kusoma. Mwebale nnyo mwebalire ddala ate nammwe abavuddemu Mukama Katonda ajja kuba ate abagira nga bwe tutambula bwe tugenda ku lwa bannange bonna be mbadde nabo. Jesse abadde wano mu byuma nga atuteekayo eri ku mitimbagano ate Pros Kabanda kigemuzi waffe n'endawula Aliberita abadde atereza amaloboozi gonna g'obadde owulira. Nange Mulangira Kalema mbasiibulidde wano musule bulungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Buli oluziba tuba tulugyewo.